Sinawo konna kintu kyonna wano. Naye nzeeko. Nakoze iki? Naye nzeeko okwenda sigundi, okwenda sikibi. Tibana kubuulirira. Nga election zisooka wano. Egwe kati no ojja kugwedda luze kubuulira ku Bulaaya ko. Kati ojja kugamba va ku bakazi ng'alina baana. Tugende. Mwana wange va ku tokyakala. Nga buli weekend abakira. Ekyo kye twakola assessment. Abayita ne baddamu ne bakola interview endala ndowooza yedda gye tugenda okuddamu oba nange naba nejja kuyita gye tuddamu olwo tutandike okukakasa nti osobola eligible okutwala eyo course. Kosomalagikola interview. Abayitako ne bayita. Anze nasooka ya Luzungu. Sasooka course nga course. Kati eyo y'Oluzungu gye wakola yerimu reading, writing, listening. Si eyo. Tebagibala biri birala baba. Give me 5 advice. Okuwabula. Give me 5 advice. One advice? Konze for what? Not just advise me. Konze, you had your advice me? Yes. Konze, don't walk tonight alone. No, good. Thank you. Don't drive to drink. Don't drink to drive. Okay. Don't drive first. Don't drive after to tying that belt. Please don't is enough. Give me another. Favor Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Qatar, Dubai na Abu Dhabi nga ba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers ne ba security guard. Wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri kwesatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guno nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano online business. Kolera awakaawo oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo nno ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera ku mutimbagano. Tekikwetaagisa bukugu bwonna. Abakuyambako weebali okuyisa mu mitendera gyonna. Okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flax.com oba tukubire ku +1 925 214 3563. Kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuuzeeko. Abaganda baffe tubalirizaako nnyo nera gye musinzira okwata nga mutulaba ku mikutu gyombi. Uncle Bean official saako ne Uganda byogere. So official. MC Uncle Bean. MC Uncle Bean. Nze kyali ku Uganda byogere. Naye abantu bene engeri gye bata erinnya lya Kakalaamu eribasumbuwa. Oyinza okumpulira nga neeyise Gerard Keke. Kakalaamu yoteeka mu Luzungu. Otya? Peka penso. Kubanga erinnya lya kapenso yambuuza nze. Ngamba beera kapenso wa Mulabyeko leero. Nabadde ndyawo nina radio egyetera okuwuliriza wano eri 98.1. Eyaawa. Wano. Eyawano? Wantasoma ujenze ndio nga sinaba. 98.1 radio eyo kuba music yo kasiwe kiti. Wama badayo nage muwuliriza nnyo kumuli. Bajo mu gym. Naye Oluzungu olubeera kuli. Kakalaamu tajja kukola. Naye saati ndabika bulungi awo mu gundi. Kakalaamu. Kakalaamu olaba likyusi.
naye lwaki Katonda ayogerera mu bantu olaba erinnya lye neeyita teriko ya muzungu Uncle Bin gonna ga luzungu Uncle Bin Katonda niki gyateekateeka ebintu awula kubuulira eryo kakalaamu lyo lijja kubasumbuwa. By the way, nina story nina ekintu kye nalaba nga bakola eno she yali ali hamu yolese ekitone Alex mukulu ng'asala abaana nanga kweri ekintu ky'oyimbye ekyo kiyinza okusala okuva ewammwe waliwo yajja ng'ayimba lusoga nanga olusoga lw'oyimbye olwo luyinza osala mu Kampala ne lugendako n'embalala n'ofunayo kiraya nti nze saabitegeera ebyo n'agamba najja ne kakalaamu waabwe kitegeeza ekintu ky'olina okukola bw'oba okiguza okusooka okukiguza loko making sure singa loko aba akiguza ennyo oyinza okiguza international kati olaba ne Uganda byogere eyinza n'okukyusa erinnya kati Uganda egenda byogerera we abula era ino gaba Canada talk nedda saagala ate kifuula kyawano wokka nja kuyiya erinnya lya Gerard Keke etyo Gerard Keke olirowoozaako nnyo oyinza okwesa abaligezi Gerard Keke media galirumbi okukyusa YouTube channel yange ewatuuka eno ebirowoozo byera bingi nnyo saga kuddamu kuweereza mu Luganda saga kuddamu kufunako content wa Luganda badde nsaba osooka olindemu bano abaana bongera oluzungu kala mutobera ku TikTok yange ng'ali ku ssomero mbeerako live ng'ali ku ssomero bambi nsaba busabi tetwogera luzungu tukomba oluzungu naye society gy'obeeramu yabagyebale y'abazungu ojja kulwiga mangu ndolindira kati kubanga nsobola okukola conversation mu luzungu okumala eddakiika 2 wow kasi obeera mu society nga y'abazunguzungu ne kapale nali njogera naye juzi yankubira ku makya kyekigenda omulemesa ate kapale buyiga oluzungu yankubira ku makya nangamba biki ne twogeramuuko awo muli mutya bitambula bitya oze bitambula tebirina buzibu kati newabeerawo awo omukwano gwange yampita tukirire wansi koze kanzija tukirire wansi negalindako mwogera Oluganda we muli kuze tuli mu gundi y'abamugyebale n'agamba oluzungu oluli eno mu bufumbo oluzungu lutabuse n'atera oluyiga yawulira kipya nnyo okubeera nga awulira nga tulina wetwogeraabaoyiga oluzungu bali TikTok bakyazaako baba live baddugavu ajja kuliyiga ate kati agogera ku makyana kiro kapale tannabagendako ku ssomero anti kati kyekituufu sikiri ali mu bufumbo naye omwami abeerawo ku makya omwami n'akomawo ekiro anti kyeŋŋamba obudde obwo butonomu wali agenda ku ssomero kuba naawe era we wali eri oba wajjanga wano we tutera okujja wa mukwano gwaffe naawe era wasinkananga wa bannayuganda nomwogera Oluganda naye wagenda ku ssomero omalako eddakiika 2 nga timuyogedde kuki ku Luganda n'ogenda ng'opiikinga nze olunaku lwe wajja n'osula we nasula ku hoteero noweereeta ku ka GPS kakagamba turn right turn right neweetuusa kyamala nakutunya nenga paka ku wali omanyi ngenda kukubira ofume ebweru kati olaba nga ye nkulagirirewa kubanga nze ebizimbe ebifaanana nze ngenda okutuuka ku Pearson awo okuva eri gye naye kujja kutuuka ku Pearson bwefuluma bwete essimu yange yali ezikidde yali ku 2%. Bankubira bamulongo. Bakubira mundu omwo mbabuuza. Bagamba ngenda kuli Nyanze Uba ngende ntuse ku hotel. Jana pa tuli wano wabwe tukulinze. Konze kale. Bwefuluma bwenti. Mu bwongo bwange nerabira nti bwefuluma nga sibakubidde nti muli ludda wa. Wifi egenda kubeekoze eki. Nekucha kwa wifi. Angafulumye wabweru. Esimu ngeri down eri gundi. Esimu ezikidde eweddeko omuliro. Ngenda okufuluma najja ne jacket yaina jigenda mu South Africa nga ye manyi. Ye mangu. Era abantu yali ngina nayo bangamba. Ekikutwaza mu jacket ogwo nagonna kyekyaki nga manyi yali manyi wa madda kikemu 2. Kumbe no mumpe olese ka sweater. Da kikemu 2 nge bidde munda. Fuluma bwenti ku Pearson bwenti. Ngenda okukwata essimu bwenti nkebere ngambe essimu yambe kigamba essimu yange zikidde ndolo bomuka gupa. Ngakamazi nale ngasigenda kufira bulaya wa. Ngempewo.
Londayo. Genda kubanga yingira azo kyasubega kakati ekiriwo. Kanonye umba wenda weri. Niso kwantagala na kakesaawo. Nonye baba mulungu banandaba. Babanje ebisaba byeno binene. Binene. Simaina kwe bali sababuza na babuzo bamulyango ki wawe bali. Eria Fegundi stadium. Sababuza. Sira stadium. Kati nze mfuluma bwenti. Nyirogira omukane guva mu mukamwe guti omunji konza cha ngenda kupire no. Kati bwesala bwenti ntambule. Nso kampita ntambula bwenti nezireri. Nenga buli bwengera bwenti nyongera kuleta mpewo okuvuwa. Maguru gona mpewo nyogozi. Nesoka ngama naye yasoma kalinga atasomako nesoka nonyo omusajja birowoozo obeera naye birowoozo ebitonotono nesoka afuna omusajja wa Uber nemugamba can you take me this location please sajja nangamba no banange ebya Uber requestinga na simu oyina credit sibyakusaka special place kubaze wanji nanga kati osobola ogezaako taxi ziri wali mu yakoza credit card requestinga nanga nadagirira taxi nazisanga ziri mu line ngemu batikiyemu yegenda nino tuka mundala ngaga dakwene dako ngamba nange taxi bantu bajiroza kigege gundi yali kabu n'ummotoka yennyini ezitula munawo ezigabibwa eri ba president yali motoka sajja ne atuka ko wendi ne mugamba can you take me this location please ne mulagira agamba okay kati zinalabanga atabifudde ko na nyonnyo kiryawe ne tula kubanga ze bangamba bamulongo nti wetugenda sura 15 ba 15 minutes wenzijukira from where abagamba we basuze walinga 15 minutes nze ne ndowooza nti bagamba nti bakayewe basuze kuba peje twafuna wali walakati ne bamulongo basula kumpi bane nekisabu I think kati ze wayangamba nti tujja kujja tukuno naawo tuli kumpi nekisabu just 15 minutes ne ndowooza basuzide ddala we jinwe bakolaki kumbe ale tuli walala kati omusajja bw'anteeka mu motoka tuvuga ne mugana naye omutima ningana yono pangabi 15 minutes mwanyingiza mu bibira mai gundi zeno ziringa ziri mu bibira nenga maka waliwo emiti mingi wangala mu bibira eno baga obudonde bwensi nature respect your nature kakati oyingiranga ali mu bibira nenga omusajja ono ayiko okuba engeri ya papier mpeo nayizo kadde mufuwa n'amalaga kiriza ne mubuuza ko nenga nyega ngatanyega bulungi yakebera yakiraba neze search tegera nti yakirabi yakimali yakodda namba zino tewaziraba eza street 225 aliwo go wazira abato wazuwa kya makulu kwanze namulaga nga tukanti kamera kantu ko line nga bibiri nenga yeriko obulamu bobo no okubeera sajja agamba 225 simuchi yali sumuchi street kati olabe 225 teri mudala agirina era bandeta bungi 225 olonto nasooka agitandika navuga nali tutandika okunyumya mukaawo Toronto nangamba Canada is a very nice country you can be here ngatonajira na bulungi ugirimu ate kati kusawe nze sebo nali mu fresh hope kati nzaizo ngambe kibicho na mu Canada ngamba nekuolera we nali nzija fresh hope nzirina sisinawo kono na kintu kyonna wano naye nzeeko nakoze iki naye nzeeko okwenda sigundi okwenda sikibi tibana kubulirira nga election zisooka wano kati no ojja kugwedda luze kubulira kubulaya ko kati ojja kugamba va ku bakazi ngaira bana tugende mwana wange vaku tochakala nga buli weekend abakira nkama wange ndoza gwegera negota nabategeera ebyabakazi biveeko batuufu genda maaso batuufu okubengamba batuufu kuba bamanyi kindiko bayirenda abantu beno olumba lwawo okufuna omuntu gwabuwulirira kuba omwana wawe tawulirira webaba kufe afresha nakutuuza luga wafuka disenga wala ojebayi kyoyogedde kiza okuba kituufu zinatukako time enalinsula nga sikyagasinkana bantu bapya nga kigagamba omupya bw'anajja era ajja kuddamu okulowooza nti waliwo yabingambye
siriwo Abaana leka nsigazeeko oli yambuuliridde naye sijja kubeera kugwe kubanga bwe yajja muganda naye bali kujja koze munenkali munnange kuliko abasajja ati owayi abasajja ade bagenda asajja bali batujjawo bali batubala batumalawo munnange mukulike bakulike Uganda abawogimanye tebiggwa ti kituufu Uganda ne babyogera naye waliwo bekiggwera tekiwomera amatama ki tekiggwa kino balina akantu kebogerako kino okikolera baana buno gatezi naye njasokenero mwana wange eno eri walala ali mu America byo bamugobyeyo akantu ako siraba kategeera kino kikolera baana buno enjagala kyekolereko ulaya ufa yo kikolera baana buno tewali buzireko oyagala muganda nange enjagala nange kyekolere kakati olaba Mr. Keke Gerard Keke yesebo mukulu Gerard Keke banaye abantu akatwegattako erinnya eno wenatuuse eno nendabanga liri nali nikozese omuzungu tasobola byogera tasobola yadde naye olaba nti ebirooto bitambula nnyo ku muntu akkiriza anti kati kambagambire kino wano omuntu asiima erinnya lyagala bamuyite kati nze embaga enjala kumpita eri bwogenda nompita eddala oba siryagala nze njagala Gerard Keke olaba nti ebirooto bitambula nnyo n'okukkiriza okimanyi nti ku Uganda byogere nze yali gundi meeya twasembayo nga nze meeya afuga abantu banyigira nnyo ku Freestyle Friday nga nze afuga nagamba ng'era basani baseka nnyo newasembayo leeta Madubai agamba leero ono talina kyagenda bbeera okimanyi nti leero kati nze yabadde meeya nga nze alina okwaniriza mu kibuga kyange era wanyaniriza bambi wajja nondaba mu kibuga kyange era nze nategeera nawa respect abantu eri bweti omuntu aba kusose Bulaaya neziba nnaku 3 muwe respect tolaba nti nze natulanga ne Isima ne twogera ensi n'eggulu byonna byeyogera natuuka wano ng'alabika balinga gwe batabulyako kintu kyonna nga nina kuddamu buto kutandika era nze ndaba abantu omu bagaya abali e Uganda eyo ng'atuuziza omuntu ali ava ku kyeyo sooka otubuulire wamma kibeera kitya kati amatu agatuuzizza mwawuliriza alowooza anaabikwata muganda wange bakubulirako 3%. Ate ekituufu kiriki. Ekituufu wetaka ne wetuuki. Naye Afrika ng'omuntu akusanze mu Afrika. Akubulira byagala byakubulira bifu. Waliwo ebituufu. Muganda wange. We bakugamba nti Canada ennyogoga kituufu. Bwagamba nti ennyogoga. Takulimba. Wakulimbira wa wano. Katugeze bwenja n'ensomesa omwana alina emyaka 4 emmotoka ne mga avuga emmotoka kyemusomesa kiba kituufu naye nga kifu ku mwana emyaka emeka oba otegedde nti omwana wa pifu y'omusomesa ebintu bya senior 4 oba by'omusomesa biba biki bituufu naye ng'omusomesa omuntu omuki kitegeeza biba bifu kati omuntu wa Uganda omugamba nti Canada ennyogoga agamba nze najja nkugamba nze nali mu lunnyanja nsobola okukuba enkasi yange empewo boda nalivuga boda ng'empewo omuntu agamba ngumira mpewo ya boda ng'omuntu walowooza wano empewo ekukuba omubiri ne gukwata guti tena batuuka yakutteko wakutte amatu gali ganvuddeko esikabu kati taita akatuuka ne bagamba kaye munange kuba teweebisse bulungi osobola okukola bwati okutuno olukwatako bwoti nombayonaku nogaye kampala okutukwagana okuvaako nogakwatako mungalo bwoti zino engalo zino ziraba ziwano zisusubuka va mu kususubuka tezinnakusiiwa sebo nga lwaki nali mugiramu zineziwulira nga enjala ziringa zebafumite empiso bwe bati naye nga ate bakugamba temunaba Bulaaya ono omulaba Kakalaamu olaba abantu abavudde e Bulaaya ne bagenda ne Uganda mugambe nga bwavudde e Bulaaya soda kaweddemu bakongere yafa naye mbadde njagala nkyuseeko ku kyokunywa oyakoki juice oba amazzi soda oyo mbadde ngenda muvaako munywe muleero lukka nanti nakanywa bubiri
Nyobuna. Tujja kusukkamu. Nyobuna gane na malwadde osigege ekibuto. Tujja tuuka yeeyo naye na process by process. Kwa buli kimu ebbanga lyenneewadde nti buli kimu nkitegedde. Neyanziza. Buli kimu nkitegedde. Okumanya empewo y'eno yanjawulo. Ojja olaba omuntu ng'azze Uganda ng'ava ku Bulaaya. Akasente kaaba akakola ki? Akalina. Mugambe tosooka gendako mu saaluuni, tosooka kwerongoosaako kubanga Bulaaya walungi tutambule. Ow'e Bulaaya abanga mukadde. Empewo enekkuba n'okadde wawekka. Olina mala kwerifreshinga. Kati nze ngejje sinaba kuddayo kikimanyi ekyo. Kati wanoonyirira. Nja kubuuzayo ku bantu abagendayo. Lwakuba nti ate n'omuntu ava e Bulaaya yawukanamukko. Bukibeera kubanga kati eddi wabeerako e Bulaaya n'okosa ku ddodera nti. Eyo nkwawa? Kati eno ye must. Olina obboyisaayisaamu. Kiko ekiri? Oyisaayisaamu. Olyoka otambulako mu bantu. Wa? Mweno. Nina kana akonyiga. Kana kavaamu otusabu. Okikolako nga tonabatambula era olina okikola. Tolaba nti totagenda tambula nnyo otuyane naye era oyisaayo. Kyokka ate e Kampala mu musana omuyitirivu wakunnumbanga bukunnumbi. Tewaliwo ebintu by'otandika okweyigiriza eno ebitonotono mu mbeera nno. Naye nga tetunabagamba nti tutegedde nnyo Bulaaya nti efe abasenga Muganda wange tugitegedde kuba tannagijjako. Ekyo kyokka kale betusingako. Sobola kugamba nti ogitegeera kubanga yo buli nnaku oba olina oyiga. N'ebintu binnyo bye bakugamba n'oyiga. Ate mateeka malala. N'oyiga n'obitegeera. Tujja kuba twogera ku bintu ebyenjawulo ddala nga nze nga sinabatandika ku inviting oba kutandika kukyaza abantu banjawulo. Njasooka neeyogereko ebimu ku byo byengezezaako okulaba n'okumasitalinga mu nsi eno. Ensoma, neeyisa. Naye abantu bagamba otaddeko board. Alhamdulillah. Otaddeko board. Bwekibanga Ola Mr. Gerard Keke. Ne Kakalamu solita. Tekinyuma wane Canada. Tenge natera okuteekako ngate nteekako. Kati ate era n'aba ataddekera ngo kyasigala mu pita ekyo. Abantu bajja baga. Kuba kati omuzungu ndo kati government ya Canada enza no sibale gamba okusinzira omukulu Mr. Gerard Keke kyo tukoledde katukubulemu oluguudo nga bateekawo nti oluguudo Kakalaamu kiba tekinyumira ku GPS. Nita section Kakalaamu. Ne wala ne waliwo amanya nawe agatonyima Dandas station. Waliwo Sackville. Waliwo Gerard. Kati kineewunyisa nnyo nti n'erinnya Gerard oliwuliranga ery'ekizungu kyokka ate wano nalyo olina linnyonnyola nnyo n'otandika bo baliyita Gerard. Ati kati accent y'oluzungu twawagiranga omupiira nga mpulira ba Steven Gerard niga kale singa oba natandikayo lyeyita nedda bali balumansi baliyitanga mu lulimi lwaffe Oluganda olutuufu. Kati nze natuuse eno okimanyi nti bw'oba ogamba omuntu kati erinnya Gerard wano oli spellinga spelling y'ebintu wano eriwo. Mbuuza Gerard weebeera. Gerard ebeera etya? Gerard nga bakubuuza you mean with Gerard? G as in God. Okay. E as an example. Okay. Wandika. R as in rod. Okay. A as in apple. Okay. L as in Lord. Okay. D as in dog. Good. Kati. Akatalo kaza tusajja. Kale naye ddala oluzungu lujja kwangu okutegeera. No, ina kyotomanyi ekikwekwa mu ekyo kufuna omuntu akigamba ina kyotomanyi ekikwekwa mu ekyo. Kiryo kitya? Aba explaining erinnya lyo. Explain yourself. Nedda sebo. Oba oli spelling oli mu kusomesa. Oli muwali wandika. Oba omubuulira akantu akato ye kasobola okutegeera amangungu. Erinnya yange nti nze omuntu omu okyasobola okufuuka apple. Okyasobola okufuuka embwa. Okyasobola okufuuka embwa.
Adere mukusoka yasoka wale okubinga byo byekugamba. Nga bagamba give us in God. Yes. Kubalira safuka God naye twali eri. Katonda oyinza omwegeragera gyako. Bantu balina bakatonda bafeewo. Nze nina omu gwesinza. Ate wali katonda oli ategeregere. Oyo gwenjagala saagala mulala. Tonteeka ku mulala baba. Ye yandeeta watu gwemmanyi. Tonyiza Katonda yeka gwemmanyi. Oyo. Kati bukyasookera ku machaka yewe zito munatandika okusinza. Boss, tova ku mulama. Nze mmanyi Katonda nsinza businza. Tebansinza. Abantu balina human rights. Oba omuntu nakusaba nga tonatandika gituma God wa. Nedda nze nsinza Katonda wange. Teri agenda kunzija ku mulamwa naawe. Nze nzija ku kalicha yange na bikinowooza. Tontandika otyo ssebo. Nze nzikiriza mu Katonda ogwo. Gwe nfukamira n'ensaba ne ku mwenda. Tera twasaba wano. Ati saafuna. Wafuna. Bagate emikolo. Singa teyali Katonda oli omwana yamaze n'afuna. Nefunye. Kolu. Yafuna kolu. Erimba ani. Bambi mukazi wattu. Kasa inayo n'abantu abali eyo. Kyakukubira essimu tumunyumyeko. Buna yewe. Nedda. Teyali mwangu. Teyali mwangu. Si nedda tekyagira kiti. Naye teyali mwangu. Nedda tekyagira kiti. Nabe njala kiyise eri wakayi. Nzaka bitegeera. Abankiira wa. Nedda olimu oluto olwana oluto. Kamana tubakusiba okugira. Empeta ndowooza nikwe. Tejja nnyumya. Kyoko kolemu ku mukono gujje. Kyogala ngo balya mukono. Anti era teri alunda asobola enayagala ebintu. Aliwo abantu abamu abo beetaagamu omuntu. Anti kyobala ne minimum wage bagamba. 17. Aliwo ayaga okukola 12. Dola ine okubanga enzitoyi. Naye nga weetuli. Nga weetuli. So far. Naye kakalaamu twogera manga sorry. Mare kusakalamu. Gerard Keke amazima twogera amazima. Ni fact batu tulitekemu ne are ndala ebere Gerard Keke. Gerard Keke. Kajja kola. Gerard Keke. Gerard Keke. Yeah. Yeah. Okubalwa. Beba nali kwata abantu bayizo okudda wa. Aliwo yaga bali kwata. Beka kubula muli. Bakira yanti bange bakyali e Kampala. Kyabetaaga ba. Bibuli yagamba Musa ayiramu ya. Bane mugoni wange ali ata boss wange wa na boss wange wa ono business. Mwe njali mjogera naye uli kumpe uli nako. Namusuubiza nebga ebbanga lyemazenga ebintu bintabuseeko nga madde mu bizibu byange ng'omuntu. Madam Dorothy nja kumala mu kubemu nja muddizamu kye bayita bonus ntalina buzibu bambi. Dorothy actually bakira nti bange bonna tebalina buzibu. Saze na bizigo. Dorothy nina yawo ne Sheikh Sheikh yani gwe nalekayo. Jafari. Nti yali Jafari Shekani. Nina kuddamu mbikebere mu bitabo byange. Anti kati bakira nti nabeerabira mu muntu. Sajja bankuba nnyo. Ale kati abajja kwongera mu kose. Nabasuubiza ne bagamba nabanzeemu mu bwongo bwange nga buzeemu otegeera. Sijja kusasuza muntu yenna kiraya nti wange. Bono tuko basa solar replacement. Then wali nkulini waninga contract. Tugeseka balina okongibanga babiru godi. Banaddamu waliwo time we. Naye kati ono waliwo time we tukanyala contract yemu egwe njasigaza nnyo abaawano. Nga badolo. Ono bagana nnyo otobalekere bali. Obagabana bakiraya nti beri. Dorothy ajja kusigalawo. Dorothy so kyala mu ajja kusigalawo. Akazo bulungi obutagambi. Ate kirungi abantu business bagitegedde yo online business. Namugamba abinsomese wakati kendi wa. Abinsomese okumalira kwe. N'okwata. Simweriwo. Bwira mfuna email buli kaseera. Ne bantekamu ndaba nsoma yanjiwirawo n'akasente. Wano nja kwetaaga online business. Ngenda kujja kusomesa kuba kati yansigamu okubanga. Si yani nsomeseza. Nja kukwata aba busy. Yafujukira kati alina aba Nigeria. Zitasobola beera busy kusaidia yange. Muganda wa. Nja mugamba. East Africa yamutegedde. Nigeria South Africa. Ajja kuntegeera. Onakutegeera? Tasaina buzibu. Naye nga bambi mugende mu muzizaako nnyo bannange. Mugende ku mukutu. Nti oli bulungi. Nkwagaza ne munaku olulungi. Oba onaabiraba byaggwadde. Alina laptop yo oba tab ng'oli mu mawanga gano empewo tugenda mu winter. Tuli mu winter.
oleme kugobagana na shift nange walolinze ko basi nga tukotonda funa wi nedde je mubeera waliwo we nali eyo nitulinde basi eddakiika 2 empewo yali enzitidde mu basi okulinda ffe wano wetubeera awo ffe tuli bakaloli ba mu kibuga dakiika 5 basi ebe kutuuseeko naye ekyo nafuluma mu kirasi wanudde nenkwata nti nenkwata no singa nakudda mu muzira gukutte nedda sirabalaba ku muzira sinabagulabako oyo ya muganda wange ate mulego gwaki kwegana tosa kulaba nti obodde n'obodde naye ngako ka GPS kaba kalaba esimu ogikwata otya ko kaba kakyalaba kakyasobola osoma embeera kaba kasoma naye jjukira kati zona fulumi yange omuzira guli mu kugwa wewe kati jikwata okulaba bweti nga tosobola kulaba gy'olaga ng'emmotoka zino ezijja okujja omuzira mu kkubo zijja nezijjawo naye bannange waliwo kana akayimba Canada if you not ready for Canada sinaba bakayimba if you're not ready for Canada era wanyo omuntu respect banaye muntu wakusindikira entaano gye giriye nga zivudde Canada giriye n'ekitiibwa Canada si ensi nnyinyi tujye muba mutiise nnyo abantu ennyo ekiri awo bi okimanyi nti nno Gerard abantu abo Mr. Gerard Canada olina moral authority egw'eddalu si ye Canada yokka ne America zino ensi zonna tigulabyeko ye mwana nedda kati neno Canada wandigwako eddalu ng'osobola ofunako woogenda noweebaka ng'otuulawo eddalu lyo ne bakuwa ne bakulabirye ne bakwambaza ne bakola biki si we kiri n'akase ne bakateekako naye ssebo nze kusinziira ku kyempulira America eddalu lyo ligwira ku street nze waliwo ekiseera kulya bubi nze waliwo ekiri wamma waliwo ekiseera wekitu teri ezo shewuta ezo zoddamu ng'ogudde nogaoddemu osituke Canada osobola okugwa zirina bagayi bange mwebali bagwa ne baddemu kati nakomawo nakunyumizako scenario y'omuntu omu yali amaze almost 6 months nga takola 6 months nga takola kati naye ng'ali ku zino sente ndowooza wanene oba bakugobye ku mulimu balina sente zebasigala bakuwa bagita ER bakuwa sente nga bakusasula oba 75%. Mkiwanyi kitya kakati basigala kati oba 75 kati nafuna omulimu eyo Alberta ava mu nnyumba atadde ebintu amaze bigira bitadde mbu mu store n'omulimu bagusazaamu yagenda naye ennyumba bagitutte okitege kati okuddamu ofuna ennyumba obimanyi nasooka akomawo bwe batandikira obulamu ng'okkiriza nti ngudde wali nnyo n'akomawo bwe batandikira obulamu nti nkoze eki kirungi kya Canada tekiringa Uganda. Uganda bwogwa odda mu kyalo Canada woogwiridde osigala oli kaloli wa mu kibuga tovaawo era aleeta emmotoka ye n'agipaakinga tugenda mu gym n'akoma oladdamu kati agenda kuddamu asituke afune ennyumba okitegeera omanye emyezi gyagyo afune ennyumba asigaleko nga bakyamwokyayo kyayo aladdamu situka addemu abagaye nti kati nzizeemu nkoze eki naye nga n'abeeka tebategedde nti omuyaaya akoze eki yatuddemu osigalawo ng'obulamu butambula so nabanye abantu nga bagamba God bless America ndowooza naye naye tujja tuuka time God bless Canada akyogera tebatera kyogera God bless oba otegeeza ki bagamba nnyo God bless America akyogera nnyo America abatuuka eri naye ng'ekituufu kiri nti Canada nze kino nkuwulira mazima because nze nsoma naye ngenda kuba tugenda tukako ku nsoma nga tumaliriza ngenda kuba researcher and lawyer nwendetumayo obulogo obulekeri ensoma Uganda kinga kigwaperera Uganda wange tetugenda ku nsoma yawano nsoma ya ddala ani agansi nsi ya ddala kati byensoma byakyewusa sebo ekintu kiri bwe kiti
this is the scenario now. Tugenda okusoma oluzungu English assessment. Batujje wali eri payo. Wanange wandise no government ebiteeka mu sente. Nga kituufu era ebikola ki? Ebiteeka mu sente. Temuli bya myoga. Government ekutera mu sente mu kusomesa. Payo awo twepisudde. Kipayo nga tuyingidde Kennedy. Kennedy gye twagenda. Tuyingidde mu kiraasi. Tugenda kwewandiisa. Kuba twaba tuwandiisiza ku ssimu. Ne bagamba tugendeyo mu buntu twewandiise. Nze nga ndowooza kutuukayo eri wandiisa amannya go bakubulye eddira onaakomamu okukola ki? Okusoma. Tuyingira mu kiraasi. Kumbe tomanyi nti waliwo interview. Tuyingira mu kiraasi. Rio class nno babo byagamba mu tusudia banne bino byakusoma bya ddala oba ino obuji bwo mu butwe ne bituuke. Nange, hey everyone, it's Madame Revichichi. Zungu na Rufokotao. I'm going to take you in this. I have my colleague. I have this colleague. Byomu bajja bwayogera. Batadde yaka omanyi badduka no soko oduso obwongo otambulye ku pesi engeri gye babyogera obitegeere. Naye ogenda okutwala pesi obitegeere kyayogera ng'obedde yamazeeyo. Mani awo ng'asuddeyo ka vidiyo awo. Abazi bazisa module ze tugenda osoma ne bazitandika. Ka vidiyo kwogera tulolaba ka firimu. Achikanye. Olwamaliriza n'agamba. Tuli mu testi. Twakomanyera twagenda. Bana bakyeyune baali bonna Semakula. Tugenda kweyambira wano. Mwekope. Omanyi otula omwomu. Okazi baali awo tuba tukyagamba okwekopa. Wajja n'akapapula. Nepeeso. Olwakapolo ze bali batuwaako. Ze bali batuwaddeko ezaki. Zigundi pamphlet twali nayo. Bagiyita pamphlet ewaffe oba bagiyita batesimanyi. Pamphlet eki? Ng'akatabo gundi. Eringa notebook. Kati nze ina akatabo ka Shorter Standard. Bakampako nanga wekali. Newankwadde nagituula nengisoma nengimaliriza. Naye bayina twagenda n'ebipapula byaffe nga tubirina. Kati kwako ka vidiyo teyali azannya. Ali omukwano gwange yali abirina. Ebyaki? Eyo enkoosi gye saagala kwogera gyetwaliko. Gyetwagendako okwewandiisa. Nga mumanyi empapula zammwe ze zibakiikirira. Era akavidiyo ako ke baazannya nga tukalina akapapula nga bwe bakoona wali wayogerayo oluzungu lwolwo oba olaba ekigambo kyewandiise n'otebera akapapula ano ng'owekiri kati awe tuli kakati tugenda okuwulira nti testi abalinako n'akata ono n'akakwata n'akateeka wansi w'emmeeza tebakalaba wakatuuza wansi w'emmeeza akateeka kumpi wano koze kati tula wano naye kateeke wano mumakati wano wenkalabira kalagisikopobooko bukyakwata akati mbaani awo ng'omukazi agamba all papers down, please switch off your phones. Cause it's okay. Kali wano kati mbaani awo ng'agamba Can you space yourself, please? Can you what? Space yourselves, please. We're spacing. Yeah. Is it okay? It is not okay. It is okay. Okwezi pesi yale kutandika already. Ono ne gabuguma. Munange nga batugabira test. Ya kingere. Ekingere. Ngana kirale kikwata galo olupapula. Ngolupapula lwasaze. Mubulo tujja olugati kyalo lutusoma. Odulo opafwe.
Wala abantu bajyaga ati kujya kusoma yawono byanguwa munange ekingere kitandika bakubira ekifaananyi nga walabe ekyo wali akotegita ne bakugamba tandika okugamba activities eziri awo ni 5 sentences mendinga bakubira ebya gundi objective batukubira ekifaananyi ng'abantu balinga bana bakazi omu akutte kompyuta mulala akutte ekitabo ng'omulala ayimiridde bwe baatuyita lwennyini okwewandiisa kaakati nga batugamba ni 5 sentences nyonyola kyolabaawo mu sentence town bakola ki otandika timuwaka ogaba bazirigezindingana singa mu manyi bwesatulira nesendesa gavumenti z'abantu olabanga aseze eddingana timuwaka noga ekyo kiwedde genda okulaba nga n'omulala alinga this one showing them to be active in team answer banange tebanna batuddamu bagenda tuddamu mu 1 week nedda olaba English assessment ya mirundi egi ebiri wamma oba ebiri oba esatu waliwo eneya YMCA twatuuka eri nga tugamba nti temuli ejjudde eno waliwo yali agirina nga yagiyise ng'agirina ne bamugamba eyo tetugibala tubale eno biri ddala era obuliranga omuntu agamba nti simanyi akola simanyi musimanyi musawo simanyi akola baani abo bagamba ga simanyi ba personal because PSW biki muveeko baba muleke nze nagenda newandiisa muleke PSW mwesonyiwe ate no nze ekyantukako handi kati ekyo kyekugamba ekyo kyetwakola assessment abayita ne baddamu ne bakola interview endala ndowooza yeyedda gye tugenda okuddamu oba nange naba nejja kuyita gye tuddamu olwo tandike okukakasa nti osobola eligible okutwala eyo course kosomalagikolela interview abayitako ne bayita anze nasooka ya luzungu sasooka course nga course kati eyo ey'oluzungu gye wakola yerimu reading writing listening si eyo tebagibala biri birala baba zengera okwewandiisa nagera nekyali wange ajogire wano ku luzungu bimanyi byanajjojo netuyimirira walijjo nayimirira wali nebansoma fad nerinya lyosobola n'obutalitegeera baliyita kati accent nzerinya baliseise nnyo mandiwe nengajoshitwa omukyala naikaga and you what's your name I'm Joe. Do you have an appointment? No, just I'm coming to help that. We translate. We're going to test to translate. How can you test in your home? awandi ategeeza kyabo nti lwaki bamutestingidde waka bajja kutesti ate omukolere so gwe wagenda kukola interview n'ogenda nawo nakuvunulira kaweddemu nanyingiza mu aba wayo naneyanjulira amanya ge namweyanjulira nampa ekitabo ekinene wekiti nanga nondamu ekifaanyi kyokwagala nenondamu embwa you like dog simayire ennene I have 2 dogs nandaga ebifaananyi sinagamba that's and this one nagamba atya this one and this one nakyabangamba nemubuuza this one do for security nanga no this one for security yes this one for happiness one's okay okay nyonyole ku mbwa are you explaining that the dog
Ne you say fana. Nenda kayo mwana. Like, oh, you love it. You like it? Because I have one kid. Now, chicho is okay. Nyamuza, what? Explain you kid. Nga mama so mwana, nyonyolo mwana. Bagala okola asa bagiyita scenario babiki. Ngotona bakuddamu asa ina soka sibaye kutegira scenario. Ebeerawo. Emugamba, I have one kid, but I love my children. We're crying, we're getting the courage. We're babysitting. Babysitters. Okay. Imagine what okay. Nah, it's okay. Hey, Anna. Now what a pain. Okay. Like okulabula bakwita batya? Kulabula. Yeah. Give me 5 advice. Okuwabula. Okuwabula. Give me 5 advice. One advice? Cause for what? Not just advise me. Cause you had your advice me. Yes. Cause don't walk tonight alone. No, good. Thank you. Don't drive to drink. Don't drink to drive. Okay. Don't drive first. Don't drive after to tying that seatbelt. Please don't. It's enough. Give me another. But what is it to say? Okay. Kiwede. Thank you. Parking. I'm marking. Come. For me. Okay. Tugenda mu. Ngendo kwetoleno. Ngenda mungu. Ngendo tuke nga class. Nene nga boardroom. Yesebo. Nga mulimu aba Philippine abaki. Nenga omwali uwenga wasirifu. Danga nti wakwatira simu to bakusimu to pale. Bane, ekiba esomero lyabwe ddene nnyo. Wali nayo ku. Hey. Ne bampa or paper, ne bampa ne pencil. Nafe era twajuzisa pencil. Juza n'okulukunya. Ne bampa pencil nga okay. Thank you. Take care. To do what? That's the test. Webiri. Okay. Kati nga waliwo okumeninga okugamba nti true anti ntemuli true. Objectives. Yeah, objectives. Kati omuntu mubeeramu false and false. Temubeeramu no nti yes. Mubeeramu false ne true. Kati nga ngira nti ngira kanenkana bulijjo kana kubiri wekasonga kati waliwo okujjuza sente okukola sente okukwata emboozi okijjemu sente in 5 sentences or essays. Nabikulanga wali awo abadde emboozi nebaga tokopa wala instructions zebaga don't copy the exact statement there and put it here and as nakwatanga ekigambo kino nengattamu ekisembayo nengattawo ekyo mu makkati katugeze nti waita fat we going to Scarborough to shop. Kati nga fat to Scarborough we going to shop. Nja kumugatta nange nagatta omusomesa nga mulimu ebituufu bye nayita anaga level 3 ngenda mu level 3 nze okay nibampako ibintu yotandika okusoma oza guwedde kyembuuza kubanga nkyalina results ntuuka ku ssomero lye bwangambye anti we nakola interviews wensomera osomera walala eryo gundi Finch si eyo ku gundi ku site wasinga ogwa muzira site gundi anti fe twali eri ku site bagiyita site ki
Ajita City of Toronto. Hello. Ndi mu Midland. Kakati. Bitawali bo. Ntuuka ku ssomero. Bwengenda somera ngenze. Ninge yatusenereetira timu. Munnange. Nsanga yo omukyala wa Mujapani mukyala. Ayina olugezi lw'ekiro nga 2 mwezi. Ali myaka 6 na galumindi tapapa. Ngamba okay, what's your name? Ngamba Fad Kawya, nanjako paper. Nafuna mugabindi wao tinada computer anyiga mpola. Nenga byanyiga ali sure nti byebyo. Ngamba napo olupapula. Okay. Fill the paper. Yawo. Fill the paper. Nenga ekitufu nga n'ekigambo w'ensula. Kigambo sasa. It's like you andika ist. Nendeka kenyera agenda fanya namba esimu. Address nkoma ku namba zino nga boga nti 90. Kati ya hachidako wali road. Sikabro sasa kiwandika. Ntasisobola tengenza kusoma ngamba kiwandika. Ngamba the problem is the too hard. So where are you going to? Level 3. Where are you going to level 3? Putting a level 1. We start level. Nemugamba no. I know everything, but problem is handwriting. Handwriting. Okay. You writing, but writing no problem. You writing. No, but why dizzy? No number spelling? Yes, but I know very well. But the problem is the spelling. Okay. Why don't you go to level 1? Angamba. I don't know, but I know. I know very well. Nanga, you have the evening class. Nanga, level 1 do not have evening class. The morning class. Nanga, no. Give me level 3. Okay. I just said it. Level 3 is hard. No problem. Wote mutandika ekigezi. Ndwala mu kirasi. Olwase okugenda efe ku ssomero twagenda n'olugezigezi lwaffe olw'e Kampala. Batugamba 7 twatuuka 7:42. Nga n'abaatuuse ku 7 n'eddakiika 2 tebayingidde. Twava 7:42 ne tulowooza tujja kuyingira. Kwe kutuwa olunaku oluddako. Oluddako olwokubiri. Tukisinza okunuma ekyanuma mu kirasi gye baali bangamba okuba eri hard. Nze mugezi. Eyo gy'olimu. Tebannaba kubuulira bubuulizi mazima. Naye abazungu bali tebamalamu maanyi n'oba ogudde. N'oba oli ku kikyama ku assessment. Okusinziira ku bibasomesa ndi mugezi. Obikwata. Yes. Problem yange ngwano gwakyali obuzi. Okuwandiika. So collectinga sentence nenjiteekawo. Naye okugiwandiika. Giteekawo nenga nti Mr. Gerard Keke, we going something, facing that this trouble, you know that what you causing the accident. I don't know and write the spelling. Me abasajja abo naye mbuuza otuuka mu kirasi asomesaamu muyindi. Abayindi balina engeri boogeramu nga baluma emimwa muno. Abanga lumu sandi kiti. N'akawala kinasanze awo mu moola awo. Ne twogeramu Katunda masimu. Bana ababeera mu lines egundi zikyata biki. Nemubuuza naye mu connect like mufuna mutya. Kuba balabanga buli wamu be balimu mu masimu. Mufuna mutya gye emirimu. Angamba ife enjawulo yaffe eri bweti ekyaffe kituleetera ebizibu oluusi ebizibu. Yangambye ye bava ewaabwe nga bazze kusoma. Beera student visa babiki. Ne bamala ye yanga university yagindagidde wano myaka egi. Tali ku kirowoozo oba Museveni yamutuuze yavudde yamutuuze oba biki ebirowoozo bibiri ku kitabo. Ne kati goveri inamu ebizibu byo simanya gundi akuli bubi simanya ono yakukola bwati trauma zilinga zitrauma n'ebintu ebigwa mukoye yavudde lina kitabo. Kati oluvaamu mwezi omaye kati nja kugamba kwe gye twagenda lyesomero ddene babakiriza mu go down ne mukirya nenga buli wakirya wote osanga classes nyingi ez'enjawulo nga basoma
era lazima tusola bulu amuko ayinza kuconnecting okola emikwano n'abantu kati yangamba ayinayo emikwano gye gimuconnectinga negiba yingize no giba yingize eri nandagira university nyero giraba akasente kaweramu n'emyaka ebiri egyo gigumiikiriza ku university yagenda azonga nga yakatooka nina obuteebwange eka kugitunda yaganga amasebo gumu 2 tamu kasome naye yatuganaga bamusaba gumu 2 gumu 2 ebera ya muntu nga yesasulidde kuba gavumenti ina byesasula omuntu wesasulira embeera nga ndi muno nga njagala kwesasulira baba bambalanga international mulede mwindi muno oba mbeera nga student kati ogenda kukola wajja kuddayo kigezeeko document zogera ate ne mu system oba kugambye wanero oyogera bwogezi date of birth olubo jogera omuntu n'ategeerawo citation omubuuzibuuzi wa kuno badde ogamba otya badde agala kukwana obwana obubeera mu maduuka kakulaba akagamba please your date of birth ati omanye abafirika bawano omubuuzibuuzi wakuno omuyindi eyankira nemuganda kyogedde tokiddamu kubanda kasitoma agenze kukyusa layini kali akawayindiranga olina essimu tonzeni ajinjijako nakopako suyonambudoza nagiteekamu wali tekereza layini nandaga nessimu naga you have 2 phones, you are rich, you are big rich, you are investor. Abazimu bana okupika pika oba manyi pika nze tebampise saba sibanyumize kyatuseeko motoka agiyita Tesla teina inyini mwano mbuya amasannyalaze sima yeyevuga yokka ogituula yevuga yokka bagiyita singa yevuga yokka singato gituma yigungu waliwo ezevuga zokka waliwo Tesla yevuga yokka naye ng'ogirimu anti otuula mu butuuzi gwe nga tovuga nga ye yevuga bweti ogisettinga bu settings egina badde njagala eyo yevuga esobola okunyambako okukakanya points zange kuvugisa ekimama kuvuga nga otamidde kusala ebitaala byonna byonna gwobozi kuba eri tosobola bisala naye era yevuga yokka ekuyambako n'okukendeza ku bugagga bwo kubanga wogimalirayo yabbeeyi naye abaana abo bakugamba bwe bati mu wiiki yonna gye mmaze nga ndaba emmotoka eyo nga njiraba laba wentuuka ekirooto kituusa mu reality nga munnange nga nyingira mu moolo naye nga tonnagenda wa abaana Uganda batugamba nti bavuga emmotoka za miliyoni 5 abazivuga nina abaana abamu abalina emmotoka wano ezaddala abaana Uganda abali e Uganda eri ekampala nonga nti bavuga emmotoka miliyoni 7 bagigula wa nedda bazigula naye ate eri otuuka eri musolo mungi wano walabye emmotoka y'emitwalo 15 nedda okutuuka eri emisolo mingi kyekizibu kyokka ekiriwo era weesanga nga emmotoka ezo zebavuga zezo kati yo Tesla emitwalo 5 bangambye etandikirwako ye5 miliyoni nga 14 ezawano muzawano 14 naye wogituusiza ekampala wabikoka oyingira 7 omusolo kituufu naye amasanyalaze gyegali eyo agakyagibanga oli yaŋŋambye ogijja wano paka California nga tozeema kulowooza ku kintu kyonna n'ogikomyawo naye kati amasanyalaze ate jukira okikyajenga lumu okyajengera eddakiika simanyi 2 simanyi eddakiika olaba gagendere Masaka ne pa amasanyalaze gayo obungi bwako ate n'ekirala Uganda tulina amps wajja biri wansi mukko naye waliwo endala gye baŋŋambye esituka bagiyita Tesla oba why model why something era ejja kwononeka ebinnya egiremu eti batule sesetuke naye batule eriwa mweri amasanyalaze agugakira naye galina ka batule era kuconnecting kirabika omusajja nga nsanga awo munda maze wiiki yange motoka siwe muyuka ebbanga eriwe kati wadolamuza Tesla size adayi yanesibyeko mboki yanetandisiriza yatakulabangani ngamba very smart boy. I see you. You can drive this car. Yeah, you can drive this car.
how do you waste your time driving the other corona? Baba bananje nedda bamanya abaddugavu bali smart mu IT n'ebirala ate abantu abasobola okuvuga ezo emmotoka be baana abali mu IT ezo eri mu kashi emitwalo 5 ng'omwana aliwa papa si kyekituufu ekituufu kiri nti abaana bali mu emitwalo 5 tegirimu kirimu naye bamanyi nti omuddugavu talowooza ku future agirowooza okimanyi tosanga omuntu wano omuzungu avuga ka corona nabo bayindi abombo bibati anti oyo kyabadde aŋŋamba naye kituufu kiri bwe kiti ekyo kyogera nakyo kituufu kaakati omusajja oli anyway wogamba nti no nti abaddugavu tebalowooza ku future ndagenda nakyo kubanga waliwo abamu abatuuka time nga yeevuddeko nagamba ekiba kibi naye kangikoleki kangivugemuko kati nze kankubuulire singa nabaddeko n'ekyekkubi kyange ku akawunti aŋŋambye 5 tojja gikwata ogikube mu nveera yo n'ogitwale osasulako 10 osasulako omutwalo ne bakuwa down payment ne bakuwa payment plan nti buli mwezi ogenda kuteekangayo kaagala omwezi ne bagamba yesudi yabadde wali kafuuka weefube era ebimu ku bisanyizo yabadde baŋŋamba teyabadde na sente wabula nga baŋŋamba do you have a driving license you can take this you can go with it just give you the payment plan how do you waste your time I see you smart boy omusajja nampikola bigambaawo ne ngamba naye government idea oba jiwanu wena tukuweyo 15,000 omutwalo abaana bali wano abaana marketing ono alabika anyuma kubanga omusajja yansunuulidde bwati nasooka mpaano oba smart bwendi kona smart tebagamba ku mugulu ng'alabira ddala yobo nga apimye very smart boy you have to drive this Tesla car drive this Tesla car you know what it is just for 50,000 you can take it I can give you the plan but everywhere no one akubira whenever to America bakubireko babuuzi bakubireko babuuzi sente zifumuka tezifumuka na America zifumuka kati nomala okubireko naweeka mubuuzi ekyetano kiyinza twala bbanga ki so kiri nyamboda neve enajera nendeta mu city nenjija mu city nentwalako ebulenga nenva ebulenga nenziza entinda nenkola byenkola katono nenziza enajera mu bbanga ki musawa nga 3 ekyetano kyemmeka wano siziga 2 ga wano $2 kwa $10 zimwe emitwalo 2 kitundu emitwalo 2 kati wana 2 tegakuliyisa emmere vane ku ekyo enviiri zokka ze 2 gendola asikira 2 chakulai akusikira rice toga mukutidde katale nenza asikira 2 semunako buzibu aga ekyetaano akuba kalenze mupangisa from special home kirabika kuba kati nza asikira 35 tomugamba ati nze mugambira wano nenda kati nze mukola special home yavugana jeruka wange nakola ko lijimu ankolera ko waka nze nva mu saluni ne tunyumya wali naye biwala awo bitubeera nabyo tunyumya nyo tusagasana nayo okyataga asiziba tunyumya nyumya ngambo sanze embuzi ku nkondo tema bisagazi birungi byeyo nanjoyo munange beebyo ebiri awo naye nga bannayuganda bo balowoozaako naye uganda lina abantu bangi benina okubeera nabo benina okulowoozaako mbadde mbakunyumirizaako wano ng'ovuddeko abantu bolinako obuvunaanyizibwa ng'ensi uganda abannansi ba uganda bo nga bo olina kyobalumirirwako obasugu bagamba mwebale butajje eno oba bagamba I wish singa buli muntu yandifananyemu ka visa mu kisamu not really nti buli omu alina kujja wano si wano buli muntu yandibaddeko ne visa
just singa tufuna abakulembeze abasobola otegeera kye tusobola obbeera okitegeera abayinza otupulaninga omukulembeze asobola otegeera kye tusobola obbeera n'atuzuula ng'asobola otulumirirwa tolina nsonga lwaki oba okola ki oba otambula osobola obbeerayo ewaka waliwo amawanga agamu nga gasobola obbeezayo abantu baabwe no matter what nti era weesanga nga ne betulowooza nti bali bulungi sometimes era obasanga bali wano kubanga ebiseera ebisinga zino ensi zirina kyezitusingako oba kyezitusigamu okitegeera newobeera nga oli bulungi oti ewammwe era owulira nga olina bwosobola naye ate nga ekitufu olaba abantu abasooka eno mu myaka gy'aboobote n'oba ofa ku Museveni wano tosobola mugoba n'omusanga obote amini nina mugwano gwange wano atera okumpita ye nanywa kabiya nze nenywa soda netunyumyamu tosobola basanga naye ng'olaba omanyi okuba neyiika bbiri egundi wano mu Canada onywa wano ng'omwozi yasola entebe buziga ate nga ne wana ateeka okuba nga alina wasula walina enjo yiye ennyumba amakyala aliyo nawana nomanyi okuba ebuziga ng'olinawo yiika bbiri okitegeera naye nga ate abo bajja dda tosobola mugoba waliwo omusajja ayinaawo supermarket awo muna Uganda naye mukyoli awo nga ku Parliament Street waliwo omwana yamunda gaawo naye nga yajja dda era erinnya lya kikyoli liri awo ku gundi something naye nga bajja dda like during that time ne bajja bo ne basookayo kati biba abaana babwe boosanga nga bayiga kati luli Uganda ayite naloneka ng'okwata akasente n'okaweereza maamawo nga maama angulira wano n'ategeka kati saaza kati obeera ku Bulaayi omwana n'akuweereza kanula ng'eri ku mukono tolina weosobola olaba ekintu ekyo bini tolina weosobola kyejjirako olaba naffe tuyinza okuba tubadde twakavaayo naye era naffe tusolomaiza nga tuli ba victim b'ebyo ebintu byebimu kutubba eyasookayo eyajja akajja n'asuubira okujja ekyo kyo tukyesabire bwesabize Katonda mu bonna akuweeyo omuntu asobola okutegeera obulumi bwo tosobola kutegeera bulumi bwa muntu ali eno paka ngozze sigamba nti obeera eno mbwe ennaku ekuluma nnyo biki mu ennaku ebaluma nedda sometimes ebeera homesickness osobola okubeera nga olowooza ewaka nekikuleetera obutafokasinga nga kyekikuluma kyokka tewali kirala oba obunyogovu noyita mu bintu n'obanga otambudde okyufu olaba nga oyambadde gloves naye ng'owulira enjala zino balinga zebafumita zebafumita enyoga mukama wano wendi naye nga sigamba nti omuntu abeera mu nnaku kubanga ne waba otunudde emirimu gy'abano abantu gikooya n'esigi egiri awo nti gy'amaanyi omuntu abeerawo kubanga okutambula n'okutambula obutambuzi abamu tetwamanyira kutambula otuuka amayino gakukankana bwe gati nze navaako mu baasi mungenja linuma nenyingira ku restaurant naye nakakasente kange nga sijja kubonaabona sigenda kubonaabona nti ngendengwe ku mmere ya $14 kandye neya 22 kandye emmere ya 22 kanjeteekemu ngenda otuuka ku mmere eriwo mutuufu nali manyi ngenda kugwa ku mbuzi ngwe ku kisanja ky'embuzi nga waliwo otukovu eggi eritayidde China kyakola kubenja ne koloni ninga mujani ape covid ne koloni no ayako kovu ndalya ama kovu ne ogatuka noli era tukane nga weti ngoboga okutonoga kovu no tulamo omuntu yakuba mu nsi yo noga mukama kati obose mbero musonyi walunga ngoli ku kovu lya bimwasanzanga n'olusidi veolity sina bagala baka nga utamuka mu busonko bwawo gyo olusi ngwa mukasuku ne n'olukono bakwirako n'ejjiba alisambwe bati nga teridde bulungi efumbi naye nga teridde bulungi sinaba kuwayiriza abantu sinaba kulya ku ate ennyama y'omusaayi nayo sinaba kulya ekiwama medium steak bayita steak nina abantu wano wetuli omanyi kye tukolerawo era omuntu owulira nga anti kati wembasiri kati nze ujembeera ntambula nze no ntambula naffe tutambula ntambula tetutambula kati solo okuvanga mu Kampala nengende Masindi wosula wasula Scarborough kumpi na wano bati
naye osobola okuvaawo waka nengenda n'omuntu nga tukinabe tugenzeko ate birala nnyo nange entambula kati ogenda otuuka eyo nga restaurant eziriyo nga region gyolimu yabachina ng'enjala ekututte ng'ekyokulya ekinafunafu ekiriwo tukovu tujijiji na tukoloni na butiko nebwe Ontario nene omwana ono yangamba nti ava wano n'agenda eri nga atabyeyo 24 hours nga asigadde akyali mu Ontario nene no Ottawa eri mu Ontario Ottawa eri mu province ya Ontario genda ku Google Ottawa sebe eri mu make Google your friend bring my phone eri Montreal Ottawa eri sebe eri mu Ontario nene naye abantu tibaleme kugamba abantu sola bagamba nti I don't miss them I miss them also nange bamisinga naye kubanga abo abantu bambi bagizaako nnyo otulabirira n'otuzimba naddala nga kati nga radio station gye nali nkolera era bambudda nnyo banyamba nnyo bambi kumala ebbanga linakolera mu Boss Monday mwami Colin mwaka mutambo yambivingiramu naye ebiseera ebisinga mba njogera nabo oluusi mbagamba sina kyakusalawo nesanga nga nnosalawo ng'omuntu ku kintu kye nali nnina okukola tukyabyogera bingi tujja bisinkana tujja byogera naye mu kaseera kano luli nali ne Ibra gyali leero nenjagala mbeereko naawe yakubeerako ne kaye gyali naye talina buzibu tujja sooka tusharingeko stories zaffe ng'abantu tujja kulimba abantu nti twategedde Bulaaya naye ekyo ekitono tetwakafunako etujja sharinga mu ngeri emu oba endala later on nga tuteredde bulungi tujja kwongera okuba ate tukyazaako ku bantu ab'enjawulo abo abasobola obbawa amagezi abaluddewo g'oba otuto n'agatwala g'otatuto ojja galeka mu ngeri emu oba endala Canada ina abantu abalungi bannayuganda abasobola okubuulira ekiddako era n'ababi oba oliawo naye zisirabo basisinkana era ne waba ng'oyo gyali anjagaliza ekibi nga mwali simulinaako buzibu nze amusaasire omuntu eyakukola ekyamu aba nakola ekyamu naye jasi twagala kublessinga Katonda twagala kwebaza Katonda olw'okutuwaako abo abantu abatulaze amakubo ag'enjawulo twali tetulina kye tumanyi wano naye through a connection through okuwulira ono yazze ono biki ne bagezaako okutuukirira nga nabo tebalina kye bakumanyiiko si baganda bo si baki nze buno sina muganda wange yadde taata wange yadde ki nze asoose muno tewabeerangako muzimu gwa jjajja wange gwali gulinnyeeko mu Bulaaya wano tewaliiwo nze akoze eki nze asoose buli kimu kye nnaabeera ne kye nnaafuuka tukyaliko buli kimu kye nnaafuuka beera nga nze akitandika abalala kimubeere